Ali ku Bukedde TV nkugamba nti ndi wano ku Holy City ebwerenga ndi wa brother Ronnie Mackbai. Eno ye wali church tetuli ku ETM eri gye bangamye nti waliyo headquarter ndoza asinga kukolebwayo bintu bya oba kwasaganya nanzirukanya ya mirimu naye ngeno bwe mbadde ntambula nendaba New Jerusalem buki ekigenda okubaayo? New Jerusalem Stadium. Tulinayo abagenyi abajja abava okuva mu UK. Prophet Obatenjo agenda kujja mu July. So gakibula nga tuyoyote kisaawe. Banayi. Abe UK be bakola ebyamagero. Ne Uganda bakola ne. Tibatusabanga kujja. Naye oli atusaba je so tumuteekera. Kati abo bwe bajja buli munaku amusabirako oba basabira some class ekisooka ayogera luzungu osabira buli omu ne wabanga oyogera Luganda lwokka wabeera akuvunulira mu boloko tubamu abavunula n'oyogera n'olina avunula something like that. Naye kambuze brother lwaki enkola eyo mugiina wano oba mugituukizza wano abasumba nammwe kati ba brother kizibu nnyo church okubeera awo nga ye yabuulira oba kale n'ayita abawano eva mu Gwokumi tujja kusuubirayo n'omuyimbi okuva ebweru nammwe mbifudde nga byansi abaleeta abayimbi ab'ebweru bafune audience. Tulina abantu tukolagana nabo naye nga babanga tubanga ba ambassador tubuli amayamba munne we majja gagenda mu UK mugamba amazi janteekera nanteekera baba yakujja mu Uganda nanteekera nange ne muteekera so oba ne banno South Africa UK USA obaako gokwatagana naye mu bufunze kwangu yankolagana kyangu yankolagana nawo bakola ebyamagero Katonda bakolesa lese yakola ebyamagero teri muntu akola ebyamagero Katonda yakola ebyamagero kweta muntu twogera kuno nakoli brother abakyala abana Uganda bakola ki abakyala abana Uganda tuwali abakyala abantu balungi bwatunula ne kubali bonna benda bawana eno nga bwe twetoolodde ne kubulako ayinza okufumba ettooke okufumba enti y'omukyala ebyo manyi buli omu Katonda alina gwe yamwetegekera omanyi abantu babyogera eyo nti ng'era omwana eyava ewa kitaawe nga kitaawe takolagana na bannayuganda bakyala nti yakoppa taata. Mu Uganda osanga omuwala embeera si kyangu ng'ate mukulu si kyangu obusanga myaka 16 awo abavubuka oyiseeyiseemu kati oba oli awo bagamba awo yali girlfriend wa gundi Ronnie yatwambula mukazi wa gundi kogwe konoonyezeke buyingi nenewe ekyange with my case again is different era mwoyo Katonda yantuma nti genda okufuna omukyala kubayingi Katonda wa mwoyo ng'ayogera bulala agobesa abali mu ggwanga lyo ayi amanya lwaki amwetaaga nagamba genda mu kitundu bwekityo ojja kusangayo omuwala bw'ati ne bw'ati awo wennyini abalokole bingi bye baboogerako ku nnonda y'abaami n'abakyala ku nkola ya Katonda akuntumye Katonda yakundoosezza Katonda yakundaze ebintu ebyo bikola bitya mubeeramu abamu abikozesa mu ngeri enkyamu olina gamba naloosinga gwe mukyala wange biki naye Katonda wabanga alina omuntu gwakuteekedde era tomugandi Katonda akuntumye tokikozesa ekyo omugamba oti ogenda bugezi nomu approachinga ate bwagaana nga tomutereddeko Katonda nga yamukutumye tajagaana Katonda ajja kwogera naye naye kati Katonda baba akuntumye bakize teyaŋŋambye enzo kwa yakutidde baba akutumye nange kaŋŋambe so tolina kyogera ogenda bugenzi oli olwedde omusanga nalwedde ku receiving kyogera na bingi tesayogera na bingi ekiteze nawe omukyala watuukayo Katonda yali yayogedde dda naye enasanga family yawe ngolodde bashimanyi nti naye yali mulokole oba waliwo yakuyunga yali mulokole nga ina church gyasabiramu church nene nnyo mu Bangalo erimu abantu nga mitwalo 2 ate naye yali musumba yakuba nti mukyala yali akola mu Cisco nga manager ne mu kanisa mwe yali era nga musumba era bamuyitanga agenda abo yaliko ekitonde ky'okubuulira so nga ne appreciate nga nenda agenda ogenda nga ne ready ya receiving adda. Hallelujah. So that's why the Bible says yesu ngache Bible yagamba Jesus Christ sat on a donkey yesu yatula abantu ku ndogoyi and came as a victorious person. yebalaga endogoyi n'avaayo mu buwanguzi. He didn't come on a horse teyajjira ku mbalasi
Because the horse is for a battle. Kubanga embalasi ye yakulumba mu But ttalo. Jesus Christ came as a sacrifice. Naye Yesu Kristo ye yajjanga saddaaka. Being a king. Kubanga ye kabaka. Era we namusanga lwakusatu ku lw'omukaaga ne tukola engagement ne tukola n'enkomawo. Naye musumba wali weebase Uganda Katonda n'akulaga omukyala India n'olinya ennyonyi nga kyekikututte n'erinya n'engenda wabeera wennyini n'akulaga nti nawe waneenera wojja omusanga. Nagenda ku church bwe nagenda na hotel mwe yasula then nengenda ku church mwe yali bwe bandabiraawo gamba nti yoyo sina nakyayogera binengi nnyo biri awo nti yoyo nga baali bakiraba alabadda even before I knew it okusinziira ku bo nga bambuulira bangamba asonyoludde baali bamugamba dda oli omusajja agenda kuva mu Africa afana bwati ne bwati yalijja yali kutwala ebya Katonda bibamu ne qualities ebya Katonda bibamu ne qualities nti nze njagala mukyala mweru muddugavu yasoma teyasoma munene wa kabina ebya Katonda tebiri mu carbs oba biki ebya Katonda yamanya kyagaza omuntu oyo ayinza kubanga omwana gugenda kuzaala naye agenda muweereza so yamanya Katonda kyaba ayagala mu muntu oyo ne particular ate kiba kya Bwakabaka bwe. Kati Katonda tasobola kusinkanya abantu ne bateesiima beewulira bati ne muteesiima tebimukwatako kyayagala mwina okwesiima at the end of the day. Bwetwawumuliddemu nankubuuza nti obadde okyayongerako bwetwawumuliddemu nga nkubuuza nti obusumba mulimu obusumba kuweereza okibeera ndi mu kuweereza nti olina okwewaayo nnyo omulimu osogamba nti ron designize naye okiba nti buweereza kati olaba abantu nga ba Peter nabo babatta because of the olwa mulimu guno obanya kuweereza kuno tugamba nti obulamu obwo buwaayo ne one way another kibulaba nti omanya nti toli wansi olina okwerekeza bintu bingi so kibula tunateekawo ne bakuvuma alaba oba olimu akantu akagamba nti bakono n'erinnya lyo nga bwe n'erinnya lyeweekolera so bw'oba nga nakyo weekolera tonakyofiirwa gufuna omuki omuweereza gufuna ng'okuweereza kifuna kubanga end of the day empeera yo nene nnyo muggulu kale nga tuvudde ku eri eya waggulu gye tumanyi gye tujja osisinkana wano gufuna kisinziira engeri gy'obikwasaganyizaamu kisinziira gusobola okufuna obanga obikute bulungi obikwata oba obitegufuna oli omusumba omwavu n'omwavu amuyita mwavu kati bwebuzibu bwetwasinkana ab'omukyalo baba baavu nnyo tebakola byamagero ab'omu kibuga muli bagagga nnyo mukola ebyamagero bikwatagana bitya ab'omukibuga mmwe abasinga okutya Katonda ne mukyalo mulimu abagagga by the way oli aba mukyalo eyo najja eno nga mugagga already nekisinziira omuntu kisinziira omuntu gy'okwataganamu ne Katonda wo wali abasoma nga tena kanisa babayita evangelist nenga bagagga ng'ababuulizi banjiri nga mubuulizi wanjiri nenga mugagga so Katonda agabirira omulimu gwe kasaba nga akuyisa ebyaddala naye bw'olaba okyalwana byokufuna ng'omanya ntaleka ekibulo kinene sente zino musinga zijjawa kati sente Katonda engeri gyakikolamu olumu muba mbagoberezi Katonda bakuleetedde olumu aleeta bulesi muntu alina kubanga asine wa ddiini yammwe nga basiraamu ze bangi abajja ne bansupportinga sometimes oli najja nagamba nakulabye naye nempulyanga omutima gungamba kankuwa ekintu bwe kiti nakireeta naye oba toliiwo oba oliyo gamba nti waliyo zono nga yaze yekwekabweke bweti nagamba akuwedde support so kibanga nti Katonda akola ki agabirira nti sometimes ne wakubuuza ate ntiwazijjeewa I don't know naye nga naawe ofunye enfuni ngulaba weziri kati buno bo bwe muteeka mu kyaki obutaggwa buba bwaki nga mwinayo n'abajjaawo ne bakola ebyamagero Mukama n'amukasukira n'aleeta kati omulemu todana katundu akasembayo program gy'oli mu kulaba muntu w'abantu omulabi wange tovaawo